Kyagulanyi ow'enkizo mu kalulu ke tugenze mu 2026 ekibiina kya NUP naye mwennyini bakayita protest vote bibino 10 ebifuula Kyagulanyi ow'enkizo biwulirize bulungi obitegeere. Akalulu kano mpuliriza ke tugenzeemu Kyagulanyi wa myaka 43 egy'obukulu muvubuka era nzogamba nti wa generation Z. Uganda ngalimu ku mawanga gasinga okuba n'abavubuka eyebeera advantage eri Kyagulanyi. Abavubuka bamukkiririzaamu okusinga omuntu omulala yenna. Myaka 43 banyi ku bavubuka abatalabanga ku bukulembeze nga bukyuka abatalabanga ku president mulala bagamba nti ono ateekwa okuba nga ye waffe bamutegeera Kamala wa generation Z. Advantage esooka muvubuka wa generation Z. Abavubuka bagamba nti ono bwe tubiramu essuubi tewali mulala emyaka giri ku sayidi ye. Ensonga ey'okubiri yiino message ye eya Kyagulanyi ekwatagana bulungi n'abavubuka. Kyagulanyi mulungi mu kugumya abavubuka, mulungi mu kubalaga nti kisoboka era bangi okimanyi nti n'okulonda baali tebalonda ne batandika okulonda lwa Kyagulanyi. Bangi abatali ku byabufuzi abavubuka yabazuukusa mu tulo n'abagamba nti yemmwe Uganda ne Uganda yemmwe. Okitegeera kakati bangi abatabiriiko yabazuukusa mulungi mu kugumya. Message ye nnungi bwe bogiwuliriza agumya nnyo omuvubuka era bw'ayogera oyinza okulowooza nti General Museveni agenda kuvaako nkya. Bwe yabadde ampuliriza ejjinja olunaku oluyise Kyagulanyi antegeezezza nti mu myezi 3 gyokka tugenda kubeera mu gavumenti. Abavubuka ne bawaga ne bagamba kyekyo ne bwe kiba si kituufu abawulira amaze okukibagamba ne baguma. Message ye egumya abavubuka emufuula ow'enkizo. Ekyokusatu ayina sympathy vote. Waliwo abagenda okulonda Kyagulanyi just lwa kumusaasira nga bagamba nti bambi omusajja abantu be bonna babasibye ba Edi Mutwe bakumbi be bali mu kkomera tebalina musango tebamuganya kuba nkuŋŋaana bw'atambula okugenda kulaale bamuyisa mu nsiko. Kati Kyagulanyi mu ngeri emu b'endala ayina akalulu akak'okumusaasira bambi musajja wattu kitebe bulijjo bakisalako. Eyo point number 3 ajja funa akalulu akak'okumusaasira nako weekali. Kakati ekirala okulwawo kwa General Museveni mu buyinza waliwo abakiraba nga advantage eri Kyagulanyi eri abantu nti abaagala okulonda nga tebalina nsonga yonna lwaki balonda Kyagulanyi wabula nga bagamba nti oli naye aluddewo katulonda ono nga tebalina nsonga ndala. Kati okulwawo kwa General Museveni ate advantage eri Kyagulanyi. Point number 5 Kyagulanyi Robert Sentamu ekimu ku bifuulo ow'enkizo mu kalulu kano ali unpredictable. Unpredictable muzibu wa kulowooza zaako ki kino abadde akirazeeko ko ebbanga eriwera. Kizibu nnyo okumanya Kyagulanyi agenda kuzzaako ki oba olowooza nti ali ku kino n'aleeta kino. Enkola gye bayita robadoba esigadde nga emufuula ow'enkizo. Enkola ya robadoba kuba mulowooza kino n'aleeta kino mulowooza nti agenda kuleeta lisi y'abavubuka ba palamenti n'aggulawo ekitebe eyiganga ne mulowooza nti aweddeyo muba muli awo n'asirikamu n'abanga atalina kyaliko n'asirika bw'ati ne mulowooza nti Kyagulanyi aweddeyo mugenda okulaba nga abakubamu ekitebe embalala. Kati unpredictability eyo emufuula ow'enkizo Kyagulanyi. Kakati ekirala be bantu abamwetoolodde. Kyagulanyi aliko abantu abamwetoolodde abagezi abamuyambye okufuuka ow'enkizo. Omu ku bo ye mukyala we Babi Itungo Kyagulanyi. Eriyo bannayuganda bangi abalaba obufumbo bwa Babi ne Bobby nga babalaba nga baloola omumodo era eriyo abajja baloonaga nti bambi musajja wa famire tojja muwulira mu ssaga nti ate simanya mukazi ono ate simanya ki yadde nga musajja yali sereebu teya ye ne Babi. Waliwo abajja mu lulondo lwa Babi ye ne Babi Bobby ne Babi waliwo akalulu awo. Kakati ate n'okuba nti Babi ava mu kitundu ekya Western Region awo ayinawo akalulu.
Ekyokubiri omulimu omunene ogukolebwa David Lewis Rubongoya twogera ku bantu bamwetoolodde. David Lewis Rubongoya ye positioninze nga Secretary General asinga okubeera omukozi mu bibiina byonna kakati ebiriwo. Akola nnyo David Lewis Rubongoya y'omu ku maanyi ga Kyagulanyi. Bannamateeka okuli Benjamin Katana, Lopu Joel Ssenyonyi ne ttiimu y'abalooya endala ennene gy'alina, ate era ne ttiimu ye gy'ava nayo mu ghetto teyagisuula okuli Nubian, Edi Mutwe n'abalala yasigala nabo abamutegeera obulungi. Kati n'abantu abamwetoolodde enkizo nnene gy'alina mu kalulu kano. Ekirala Kyagulanyi newankubadde nga wavubuka nnyo ayinayo abazeeyi abamuli emabega. Abazeeyi bangi abadde bakkiriza nti yadde nga nvubuka nga basobola okutambula naye n'omugenzi eriko Ssaabalamuzi w'eggwanga eyaliko n'omugenzi munnamateeka Kanyeyihamba era amukkiririzaamu. Basajja bakulu okuli eyaliko Katikkiro Mulonye Ssemwegerere ne Dani Muliika balabiddwako n'emmaka ge nga bamwendoosinga nti ayinayo k'abazeeyi abagamba nti yadde ono muvubuka wabula asobola okutwala eggwanga mu maaso. Namba 8 Diaspora Kyagulanyi Robert Ssentamu. Bannayuganda bangi abali ebweru bamukkiririzaamu okusinga omuntu omulala yenna wano. Bano babadde batambuza nnyo enjiri ya struggle n'okusonda kasente nti akatambuza ekibiina diaspora agirina mu ngalo 5 Kyagulanyi. Ensonga namba 9 ye social media. Era twakugamba dda nti ku social media emikutu emikwanira wala Kyagulanyi yafuga. Nibo batumuwadde mainstream media. Ku social media yalinga yafuga. Mwogereko ekibi amajege gakulumbe social media. Kakati ekisembayo eky'ekkumi connection gy'alina mu mawanga ag'ebweru newankubadde nga Uganda ebadde ne bannabyabufuzi abazze bavuganya General Museveni wabula tebabadde nnyo na connection n'amawanga nga batulaba Kyagulanyi. Eggwanga erya Bungereza takonkona ne ku parliament agenda, mu America agenda. Abazungu balaga nnyo nti bali naye okusinga bakandidate abalala bazze bavuganya General Museveni. Ne mu Africa ina bakolagana nabo. Kenya oludda oluvuganya gavumenti Babu Owino. South Africa akolagana ne Julius Malema. Zimbabwe akoludda oluvuganya gavumenti Nelson Chamisa. Kati abadde agezezzaako nnyo okuteekawo connection n'amawanga ag'ebweru kussa n'abakulembeze abalala abali mu struggle ku ssemazinga ow'omwana w'omuddugavu Africa. Bimu ku ebyo bye twagadde okubulira 10 egyo twakubulidde bya General Museveni kakati otegedde ebya Robert Kyagulanyi Ssentamu wakati nga tugenda mu kalulu omwaka 2026. The inside story. Okulonda kwe tugendamu kwa muliro, we either make it or break it.